bali mu Lucky debatasobola kati ali wali atugubadde afumba mukene bana mugenda wantu gye musobola tosobola kubeera mu Lucky nga siiyo ate n'ofumba mukene mwagala kutwogezaako mu Uganda sikibaabo abawala mmwe abawala mugende munoonye ansa muwala ne bakalakata enkya luli buli kanaku ne bakuliira ku leegingi engatto renti madubala ku renti yogerawo nnyo abaana bafuna mu mayumba g'ebbeeyi Lucky wayagala Lucky naye bakuuba balinga bekompeyaringa nnyo janze njagala Sami wange lowooza omulaba kanyiriro keeko ne bwagamba nti kati awasa madubala asobola okukikola yavaawa oba naye yava eri Mukama eri kati kankubulire wano obuyimbi bwe Uganda nga tugenda kuseka wano tewali bizimba kuba tetuze na sementi na mirawo ayagala ebizimba genda ku site tusooke ekitambiro kya misa sonda beebuuza lwaki takyakwata masimu siteta singa sikyaziraba nakujjako kisiraani gwe genda fuumuuka genda ku nnyanja enkalu Kaffenyere genda malaya gwe wali onziba transport genda X nakugoba muvubuka gwe weetereza okole va ku kasabbuuni ojja funa omukazi sabbuuni Mukama Katonda tuwa abasajja Mukama Katonda w'abaana ba Uganda abawala emirimu bave kusabiriza abasajja amina essaala eyo mwana nga yanziba transport nentuuka nga simulabako essimu nga yazigjeeko Mukama essaala ewedde amina sawa zino nokera ku maca n'owo omwana w'abendi oba nagamba ali lubuto okola otya mugamba kirabika alusa ze zikuluma mukwano ziyinza okuba alusa ebyaddala banze nakoma kuba omwavu toso afumisa mwana w'abandi lubuto ng'oga ayagala Lucky life onkubira bukubizi nenkuteeka mu Lucky kuteeka mu mbeera eri Lucky nova mu Kaffenyere nedda nandi waliwo omuntu birimu enjawulo waliwo omuntu nga tajja sobola bufumbo bunju ne kuŋŋamba guvaawa munyonyo ngenda ogunoonyeza nga gusula wali kalenda wali wansi ngamba naye Lucky nena asoboka ogwo gwali mugunju nangamba sebo taso atambula nga sinamuwa transport ate transport talinnya boda ali mu Lucky uba taxi tuli ku birala daba omwana yadde eri Katonda be my wife Google Pixel face olaba Samya ngambye asula kyanja nze gyensula kyanja tewasulwa banaku wasula abantu bakolamu bulandi Mukama be yakwatako kati abawala abasinga bagenda kunyiiga bali mu Lucky debatasobola kati ali wali atugubadde afumba mukene bana mugenda wantu gye musobola tosobola kubeera mu Lucky nga siiyo ate n'ofumba mukene mwagala kutwogezaako mu Uganda sikibaabo abawala mmwe abawala mugende munoonye ansa muwala ne bakalakata enkya luli buli kanaku ne bakalakata tolina kyofunamu okugjako transport chipusi enkoko n'ebibumba ne yogati ku Papa's Sport mulina okuseka kuba abawala babalya buli kanaku nze ngenda awo ekkololo waliwo ekkololo ebbaala eziri ekkololo awo abaana batuula kirini ne babanga abazze okulamaga kameeza aka ne badda ku kacupa ka soda aka ono n'akomba olina yabanayitulagawa oba batukubeko eggulu ffenna tusale kuba ndaba ensi egenda omwana ne bakuliira ku leegingi
engatto lenti Madubala ku renti yogerawo nnyo abaana bafuna mu mayumba ag'ebbeeyi lakizale wayagala lakizale naye bakuuba balinga bekompeyaringa nnyo janze njagala sami wange lowooza omulaba kanyiriro keeko ne bwagamba nti kati awasa Madubala asobola okukikola yo yavaawa oba naye yava eri Mukama eri kati kankubulire wano obuyimbi bwe Uganda nga tokyuse kudda eri Mukama Gulunedi yakyuse naye enkula ya Gulunedi agenda funa yakyuse ali serious relationship agikwasiza ate omuwala gwayina nakiganda fe abavubuka abamu basimati wayanga nze tulina mentality egamba mbu tulina kgenda bweru ofuna abakazi abasobola tubeererawo mu mbeera zonna ne wano bannakiganda weebali lwakuba beetaaga kukwata mpola kati owoku butaka bamuyita nakiganda oweri bamu Madubala onvuze speed eno bagita celebrity track nze agiriko saawa zino nze Gift Chloe njagala kubeera nga ntuusa omukisa guno okugamba abantu nti olunaku lwaleero tugenda sinika tugenda kuseka wano tewali bizimba kuba tetuze na sementi na mirawo ayagala ebizimba genda ku site tusooke ekitambiro kya misa nga tetunaba kugulawo pulogulaamu wanika emikono gyo mu bbanga tusabire abatatwagaliza ayi Mukama Katonda twala abo abatatwagaliza twala n'ebyo bye batwagaliza bibaddire twala abo batukuba ekikokola twala abo batwagaliza kufuna bye tulina Allah weebale kutuwa Mukama weebale kutuwa bali eyo mu busonda beebuuza lwaki takyakwata masimu siteta singa sikyaziraba nakujjako kisiraani gwe genda fuumuuka genda ku nnyanja enkalu kaffennyere genda malaya gwe wali onziba transport genda X nakugoba muvubuka gwe weetereza okole va ku kasabbuuni ojafuna omukazi Mukama Katonda tuwa abakyala tuve kasabbuuni Mukama Katonda tuwa abakyala tuve kasabbuuni Mukama Katonda tuwa abasajja Mukama Katonda w'abaana ba Uganda abawala emirimu bave kusabiriza abasajja amina esaala eyo mwana nga yanziba transport nentuuka nga simulabako essimu nga yazigjeeko Mukama esala ewedde amina sawa zino nokera ku macha n'owo omwana w'abendi oba nagamba ali lubuto okola otya mugamba kirabika alusa ze zikuluma mukwano ziyinza okuba alusa ebyaddala banze nakoma kuba omwavu toso afumisa mwana w'abandi lubuto ng'ogenda muliisaaki tokikolanga ate kati ng'olwadde wamufunisizza Madubala yogera mutulimba kati omuwala mweruli omugamba kikuza jamu mbeera akyetuukawo ate bw'omutta kiba kisiraanira olina omukuza mu mbeera yonna kuba Mukama yalabirira esa abawala abali eyo temujjaamu mbuto ate bw'oba otegera nti oli mulwadde HIV gamba muno ndi mulwadde lwaki obwa toyogera yogera mugambe either you can use some pills condom to avoid unwanted pregnancy mwekuume bannayuganda mwekuuma abantu bafa obulwadde bungi tomanya kinaakutta naye n'okwekuuma kintu kikulu kitegeera so nentumirako abakyala bamami abatuteekamu kasente mami nfukamidde bamami nogula perfume nogamba baby wange madu agenda unye bulungi bekiwoowo nogula obusuuti bwenyambala obwo mutera okulaba mami thank you wanfuukira maama naye nange kulayira service nja zongeza ngenda kwongeza service muliza ku Shamike obubuuzo bwabadde okide nga tulina ebibuuzo bingi byenjagala okubuuza mayinze Madubala bwe mba mbuuza omuntu mbuuza nina maturity era nga nali nkumanyi Shamike wali muyimbi era muyimbi si yali waliwo obuyimbi buli bwe yavaamu obwokulaga nti olinanga abayimbi abasinga wali Kampala pretend naye kweyambula kati alipinga life eriyo
bweba motoka ayina yino be my wife yiye tajewoze mboba bamubanja nayo abamu bagenda ne bewola olwokuba serebu n'abanga bamubanja so eno yiye empya bichu kanamba kati abavubuka bagenda kuyayana nenkusangayo ojja kungwa amasimu tukwata latest iPhone 15 Shami Pixel 4 chechi kusikiriza okudda mu gospel music ekinsikiriza tewali kyansikiriza wabula eri gye nava waliyo bikyamu bingi ebikolebwayo kati nganze eyakuzibwa mu ddiini natuuka ekiseera nga waliwo level gye baagala ngendeko nga sisobola nga sigisobolera kugeza ebintu ebimu bye walina okukola nga okontagana nabyo engeri gye walinamu eddiini kuba nakuzibwa mu maka masiraamu kyekyo kituyambako okukuza abaana bayizayo nga batya Katonda wali musiraamu n'okyuka n'ofuka kati mulokole nedda banzaalira mu busiraamu naye n'amala n'asalawo nensalawo ekyange naye still fenna era Katonda abayo Katonda y'omu so nze nensalawo nkite Shami wojjidde nga tulina ebibuuzo bingi byetwagala bala mubuuze oyagala zakazindalo kako batugambye ebisiyaga ebiri mu church muliro mwereere gwogenda kola otya okulaba nga obyewala nga ate oli socialite oba bye byamutwala nabyo bye byakukyusa kyaka bakukula faya tubyokya munye ffe tubadde tumanyi timunnange wayinza okuba baakugula n'ogenda munnange ne bwegatta yafuuka mulokole kumba abasiyazi bamugula okitegeera nina omusajja bayiba tonjuliza ensonga z'obusiyazi mu kyaki ekyo kijjawo nina omusajja then ekyobusiyazi mu kyaki mbiwulira buwulizi nange naye sibinakuki okakafu simanyi bamumundiinako obukakafu naye nga babyogera naye nga sitaani ye bwatyo waliwo omwana eyayini boxes awo ku social media platforms zange n'amaadu bandiiridde omwaka mulamba sirina kyenfunamu nagamba naye muwala wayingira kyaki ate kibeera adikiti bw'okiyingira gubanga muzimu nemuganga kati osaavaayo nenga mumaadu kiwooma eno gyendi biwooma naye sifunamu ssente yangambye mubiwooma nemugamba kati kitandika kityawo okugamba nti mukazi muno namadu wegendereze zino ensonga z'obusiyazi omukazi n'omukazi byandibakuba naye omusajja byonna bibi naye muganda wange omusajja eyo emabega eyo byonna bibi era abazadde tufube okukolerera abaana baffe sometime abaana b'abagagga abo be baleetamu abaana baffe embeera ezo ab'abagagga kuba buli kimu kibaawo atandika kukola bya kisiru atandika kwonooneka akola bya kisiru ate bw'ogenda deep in love deep romantic kyekivaamu n'ebyo byonna obeera deep romantic ng'oli so romantic otuuka ekiseera nga ne bw'osanga omuntu oba mu kkubo you want to kiss ate eno tuli mu Buganda some people they use now nasanga omu compound namuwahaga namukuba ne kiss that is so emotional like n'abantu abatukulabye bafuna deep naye n'agwa mu love at that time agamba oba nawange so tuli ku celebrity track era nga tuli mu kwanjula nsonga ono muyimbi waffe ono omwana beautiful tasula wano Salama Road asula wali Kyanja mama wange wangi mama wange omulungi hello
Like namba si ya mama mtufu. Hello. Ati tumutadde mulala. Nkuwulira. Mama wangu omulungi. Mama yaliwa. Kamalirize wano ngenda bakubirako. Mama ali bulungi. Yatabadde ya mama mtufu. Mama balina bibali. Gwe. Ate tebabanga bakujje mu mudu. Mwe tuli mu mudu tuli mu vibe. Okay. So omulimo ogwange balaka kofiira kano. Ki? Nange nakalabye dda. Keetaagayo kutuzi. Kirabika kasula Salama Road. Nze sisula Salama Road mukwano. Ekyo nakirayira. Kofiira kafaana kugambye nze nyina emirimu mingi. Nyina omulimo gwa pimpu. Pimpu? Nyina omulimo gw'obutembeeyi. Pimpu byebiki? Pimpu nyinza kinyonnyola ntya. Pimpu ye muntu abeera n'abakyala ate era abeera ne connection z'abagagga. Kati ng'abaana abawala bw'abanga ayagala luxury life onkubira bukubizi nenkuteeka mu luxury. Nkuteeka mu mbeera eri luxury n'ova mu kaffennyere. Gwabadde abawulira wano bave mu nedda ate gwabajjira. Nandi waliwo omuntu birimu enjawulo. Waliwo omuntu nga tajja sobola bufumbo. Waliwo abaana abawala nga yeegwa omuteekawo mu nnaku bbiri aba yanoonyezza waategulira TV. Aba tajja kusobola omuyiiya luxury full finished n'omuteeka eyo kwegamba neki nategula nga wazza mu kazigo ke wano. Naye abazadde abali mu kyalo n'abazadde abali e Uganda tubategeeza nti abaana abawala mubawe respect bw'abanga akusindikidde akasente bazijja wala. Sente bazijja wala. Sente bazijja wala. Akasente kali luxury. Mwana ali Canada naye asula ku luxury. So abaana abawala sente bwagikusindikira maama. Nyina abaana ba girlfriend abankurashinga balinga emitwalo 5 bangi. Kati nno tukyali wano amasimu obwedda agakugoogala. Oyo maama. Waliwo amalala obwedda ngajjako. Naye nga Madubala toyinayo bakurashi. Kankube wano. Ndagayo wakiri ku message emu. Kankube wano munnange. Ndaba abakwegwanyiza. Ndaba message ya maama. Kayo misikolo. Ondi bulala oba oyagala bufumbo ngamba. Ayagala bufumbo mwana wuuyo. Eggwanga tunuulira nze ne Shamia naye omuntu bayinza okugamba nti onafumba. Of course. Ensonga zoonoona. Njagala asalewo nga otufuna omuntu n'atujaji nga fembi nga watusanza. Ono nayinza ofumba. Nze ne Shamia. Goli wa luxury. Sami wa bufumbo. Bwe tukuleke mu luxury. Pimpu, what a wow. Tukuleke mu luxury life. Batosobola. Oyinza okudduka ne TV. Katukuleke mu luxury. Naye nga tutumirako abawala b'e Salama Road. Eggwanga Uganda libaagadde nnyo. Spice naye abeera ku Salama. Manager Roger gira muteeka. Naye kati ebyo byawukanamu twogere Salama Road ng'otambulira ku boda ebintu ebyo ebibiri byawukana. Ali mu Range Rover wamma. Ola ali mu luxury y'e Salama Road. Luxury y'e Salama Road. Wamma. So abawala bali ku Salama Road kuleekaana Boston ga wano. Sebo omuwala abeera ku Salama n'omukubira n'agamba ndi munyonyo. Boston bagamba buziga. Buziga konke. Nze nali eyo nga nange byansusseeko nanti ow'ewaka yali atabuse. N'enkuba. Tulina omukutu awo Kampala Escort. Kampala Escort etuyambye nnyo. Baana babeera okwo.
So tubeera okwo nga tunoonya nagwa ku mugunju ne gungamba guvaawa munyonyo ngenda ogunoonyeza nga gusula wali kalenda wali wansi ngamba naye lwakizalene naasoboka ogwo gwali mugunju nangamba sebo taso atambula nga sinamuwa transport ate transport talinya boda ali mu lwakizale uba taxi emitwalo 13 era bwe yatuuka nagamba wa taxi gwe woba olaba muzeeyi kino kyoleese kya buguzi okunsaba ezo sente ogamba munange yaŋŋambye kati kikyoleese kiri emitwalo 13 okuva wali gondi ku Salama Road naŋŋamba sasula ate abawala bakayanira transport babanga abazikuteresezza sasobola kujja. Naye Shami, is it right for a girl to ask for transport? No. It's not. Omukazi yenna ali class tusaba bw'ogobeerawo mu nyumba si kirungi transport yebambi tumuveeko weeyiye ogende oba oyagala genda ye waaba ye omusajja ye nga yeerowooza n'akola ki oba you pretend nti kakashi kampeddeko ng'omaze otuukayo naye nga watuuse n'osasula owaakuleese okusaba transport. omusajja alina n'engeri gyakwa kati nze mpa levo kati wonsaba transport yes nyinza omukuwa naye mmanya levo wojjidde nze kati sikyakwana bawala ba boda bammotoka bw'abanga muwala bandi mweri life eyalakizale nange bantwalamu ewiiki olaba wakiri omuntu musabenga kati nga boyfriend omumaze aya together naye mbadde siinaamu nno but I want to come and see you ngamba jangu kwata boda wendye waka oshegera oba sente ziwane wano ojja kugenda otooleko osasule something like that. Now you're still dating mbu mpaye transport I want to see you okay basindike transport nedda mukwano gaya alina level gyakulabiramu eba ya wansi veeko ebyo newoba ng'osula Salama Road kireke gamba nti leero jasobola noba toyina ebyaddala bugamba sijja sobola kituufu leero sirabise naye tuyogera mbu transport ate bamanyi omulya n'amala nagamba mbu ali mu peace namwe mwabikolako ebyo samira tonnaba kukyuka sirya ssente za musajja mba simwagala abaana bakaaba peace n'ogamba luli ngaabadde nga sinasindika ssente zange ngaabadde tannagenda mu peace banange munajjawo obufumbo nga obufere obuzibu emirimu Kampala gibuze abaana tebalina wakulya emirimu gambye emirimu gibuze obeera ku status y'omuwala nga yatunda ebizigo yayina eddagala erigeza akabina yayina eya sikulabu yayina eryamufunza yayina ery'amazzi yatunda engoye engamba okuyiribanga kufuuse Kampala okuyiriba atunda buli kamu ye makanika yatunda ebyuma by'emmotoka yadiringira bakazi banne emirimu gya nze nayagala omugamba ne muwala ekituufu okola mulimo ki nze mulina kyali wange ku status awo naye apositinga empeke simanye empeke ezerusa napositinga ebyuma enkya engoye wigi engatto engamba ne bannange a beautiful boy like me nze ndene n'abawala sasoboka ebitege nange byannema otegeera gwendaba kirabe kubadde tonandaba nga sinajja kusesokolinde wakuzina akakowekowe olaba bwena buli bwebuti obadde ondiira mu gagozi wenjijjako byonna nkyuka naatera okuggyako engatto ogyeko guno oyagala okufaananira gundi King Shida nize leka naawe toyokyate handsome boy so abavubuka wano wetugenda kufa waliwo n'ekintu Kenzo yagenda n'akola federation naye buli federation. I got you now. Twebaza nnyo Geno Sale Musale
eyakola ekifo ekyo federation ne twebaza Eddie Kenzo akuŋŋaanya baganda baffe ku federation naye ne Eddie Kenzo naye mumubaleemu amagezi bana ebintu bye mulya babisasula gwe omuyimbi tojja kutuulanga eyo butuuzi ku federation ate omala osaba essente za copyright byolya gwe wabirima za gavumenti ezo za muwi wa musolo sizo bali mukulya sente za copyright mpola mpola ali azize nga tamanyi tegeera so n'ekirala mwoli mu federation simanyi naweebeera simanyi batuula ekibiina kyo kiriwo sina kibiina tonakola kibiina ate bosi wo yali mukyalimu enakati MC kati oyo jasigala badde wange tetukyakola naye naye temukyakola mwena alabika bwe yalwala n'amuddukawo naye bannange ensi eno yateyagalayo kasente bambi asasulire fiye mu rehab sabuno yatambuza omukwano ku TikTok guli bulala yamukubye kiss nga abasajja Jojo omwera nti bamuyita Jojo oba Jojani naye Jojo abaddewo ebbanga kyeka yagobye ne Caroline Maka abaddewo ebbanga naye bambi n'omukazi abeera batyo n'abaana bakatsi n'omukazi naakwagala ne mweyagala nga mwena muli mu siriimu tekisaanira n'omuwala alina siriimu bonna bali so they are positive so producer Didi n'abalala abaganda baffe waliwo baganda baffe abanyirira wano betumanyi nga balwadde tetusobola boogera wano tebeneeyogerako naye kale edda nalina crash ku MC Cats ebadde gosola omulya naye naye sinamanya nti alina siriimu naye newe namanyira nze kati kurasi zange ze nalina ne bamala ne bandisappointinga asokoleka enkyayogera ku nsonga eyo kati naminako crash ey'amaanyi ate kati anti lwakuba kale ekyamaani ekinzijjako nnyo omwoyo si bwoba sisiriimu nandisobodde era n'omulya nze kati naye lwakuba ate fiye yali mukwano gwange lwakuba yambulako ennaku zino kati ekyo kyokka kyokka fiye yajja nafuuka mukwano gwange byebisenga tugenda nnyo naye wa temperature nga gyakwera music mu lockdown awo mwalinga ne fiye nnyo 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 ng'atubeera awo fiye n'atutwalako ne tumunona bwe bityo kale bambi n'afuuka kyali wange naye nti okumulira bbaawe naye kati nali mwegomba soko tukubemu obuyimba bwa gospel asoka atuwe sigena bawa mu wabula obuyimba gye buli ku YouTube nina ne website bagita www.shamike yagambye alina akapya asoka atuwemu akayimba akamukama okay tetukyali bali ab'omukyalo mu mimwanyi kati batutegesa bitimba twamala Yesu yatukubaka kafufune tuyitawo bye twasimba byamala nebiruka kati tuli abutoola tuli kubya sava twalokoka bwekya netusirikira olwabikwasa Yesu netulatta ebirungi kati tuyoola byonna nga bye mubiraba wano kati abawala bagenda kunoonya mudagala kati bagenda kunyiza gyonoonyeza mufunza simanyi ki wota woomya ono aba mu Yesu ng'ayimba era omuwulira ennyimba z'ayimba ziri sorekizarwe BMW banaani ankubira naye gundi nabagamba omuntu n'okuba essimu alo wangi lwaki temuva ku masimu g'abantu omuntu agambye tokuba ssimu gundi mutama mulimba naye ng'ani abadde akubira bakuba bantu nakubira essimu ffe tubeera bize twalinnyamu ndi bize waliwo ebimpuuba enkyandi obukambe bwotaddewo ku ssimu badde bulala kyaka bakuba sikedyu yange eri bize ono ayagala ngatto ayagala ngatto naye tamanyi na kigere kyayambala kati abo bakiraya nti abo baba ayagala kutuga butuzi si sitole wabula kyengenda okukola gwe okukkakanya mu Kampala wano kuwa musajja ali lakizarwe naye sigenda kuwa bafere bano abajjayo emmotoka mu bondi ne bagivugamu kuwa newe nkuwa BMW naye nga yiye
newe kuba vitizi naye nga yiye teyagipangisiza na yiye kwegamba njagala bebi obeere mu bulamu obuli lwakizare obugumidde njagala newe mba ndeese ekizigo nga ndeeta ekizigo ekiri lwakizare nze gambye nalyako omukazi omuddugavu mu nzikiza nambulako ng'amasannyalaze gagenze yabula kalima njagala gwali lwakizare kuwa obulamu obufembayo ani kati kankubuuzi tolina kyakulya ogula bizigo ebizigo byaba kyova olaba ne zali yabadde ayomba wano ng'omulaba mukazi akuze mu myaka nitalaga nti akuze mwana muto bw'osanga zali tosobola nakulowooza mbu be bali abakadde babadi bulaka bafulufiga baani ali lwakizale nnyo amajjo nayagala nnyo emiriizo bamuwuubye emba zikoze eki so wano tewali semiti yadde omwiko yadde wilibaalo tewali bizimba kyemba ntegeeza ayagala ebizimba ogenda ku sayiti so wano eno bagiyita cerebral track extra media okay bw'olaba Madubala waali ku pano omanya eba Sasage ali awo yagenze kuwummulamu bw'ayagala naye bulamu bwa Lwakizale namugamba ennyonyi z'olinnya zikulimba ati eyo tuvuddeyo katudde ku kyatuleese bankutadde Madubala naye nga twebaza nnyo papa Minsa Kisemakula ayaniriza buli omu kaffennyere weebale kutufumbira kamere kawooma ofumba oluwombo ekyennyanja nze embuzi yengoomera cocktail omubisi gw'embidde omubisi gw'embidde guli gunakabala nakabala baddira embidde muzeeyi yabitugulira nga tugenda mu kyalo eri ekabula nnaka akyalina ne taata nga apaakinga lwo Sami koyina abaana oyina omusajja Sami tonimba nze ndi siriyaso okufumbirwa ngenda kufumba Uganda kati weeri ngenda kufumba nno Sami era oba siriyasi ngenda kukwata ebintu byange Sami akyali mwana lwakwa kale awe yali ng'ali mu music embeera yamukuba keke ya stan ya Lwakizale kati n'abuuka sajja b'e Kampala bali emunyonyi awo baala bagiyita batyawo munyonyo waati munyonyo gundi bali omwana yafera munne wiiki namba ng'amulya mu Lwakizale bagiyita batya eyo waliwo awo wano kulawundi wano ku kalawundi nga era tonagendayo eri ku sipiika waliwo ebbala etinka ennyo giri awo kitokota baana bali Lwakizale mwana yaŋŋamba bebi nina obutiiti naye mugamba obutiiti ate bwe tugenda okulya mukwano ekiri awo era Sudiru weebale tuteerawo awo resort ng'eri amazzi tegalabika omuntu yandyebise mu nnyanja mamanyabo ne munyonyo ssente eyo njagala nnyo abakyala ab'amabina abayawula
bulungi nnyo nga mweru ng'alabika bulungi ng'alinamu kasente babeera batya namukwata bweti nemuteeka ku sinki otyo ku sinki naye ekinaabiro mabina gonna negeyawuza gati muteekawo nemugamba kati bebi beeraawo ng'amabina galinga 10 mu kifo kimu nemugamba kati bebi beeraawo gambye natunda ente zange emasaka nemugamba bebi lya sinkoko nze nonda nkoko nemugamba bebi lya ente omukazi omulungi ateekebwamu ssente omukazi yeteekamu ssente anyuma oteekamu ssente kola ssente funa ssente bw'ofuna ssente lya ssente you don't know tomorrow nze kyembagamba twala omwana w'abandi ku biiki muwuge mwenna mulabiseemu muwuge nga tali mu mpale muba mwasasudde nga muli ku biiki lwa biki byabakweka ebyo biba bibyo kati ngenda bulira omwana yaŋŋamba nze bebi bw'oba onjagala tojjaako ttaala lwaki abawala abalungi tebaagala kujjako ttaala wangi sooka otunyumize nembawala mulimu bapimpu babuloka babawala bannaabo baaba abalenzi kubanga eyo nze ntegeerayo nze Saloomu tulinga basatu nze Kasuku taliimu lede naye tumuwa bakazi atugamba leero kyatabuse nemusindikirayo ono ntegeera so bapimpu tulinga basatu nze Saloomu waliwo ne kojja mubalulo omuvubuka wange Franka Ntambi atya abakazi oyo era omulungi wakulya nakasente atya abakazi naye nga njagala nnyo abakazi n'atuuka ewaka n'ategeera ekyamuleese si bino mbusooka olindeko naye waliwo abakazi abasiba giribwa mukwano tondiisa damage nga ndaba kisiraani naga oyagala kunsiiga sha mukwano ffe twasoma bataata batugamba mulongoose amabakuli mulongoose ebikopo essuwaani zonna muzirongoose ekiyungu kibe nga kitukula nze tuli mu baminisita ng'oleeta bano abaana basala amalodi enfufu emukubi eno yonna mumbirize eno mupatanya nze nagoba abawala ba Salama ne Boston wano sebo bibeera Salama n'okikubya nekigamba kiri mu nnyonyo kati nze oweekyanja nze ndeta oweesalama enfufu eyaawa ng'oliseewo eri nnyo nfuufu najeera kiraawo wampeewo naye wano ewaffe tuli mu Luxury awo US Mall Kyanja Mall eyo street eyo obwana bufulumayo awo ssaawa 10 mu bikomera ng'alina obutiiti waliwo obutiiti buno sinnabutegeera obw'okubigere kati bwe bayita Anchoret Luxury kakati agenda n'akateeka wano n'ayambala kikroko kati balina obupale buno obwa Elijah Kitaka buno obukoma wano nabwo bwe bayita bu Luxury short kakati bwafulumayo wali abaana bali Kyanja wano oba abanyankolere babateekayo simanyi nze omwana yaŋŋamba maadu w'oba ozza okusula tosula kuba nnyinawo Luxury maani ajja
Nangamba sifiira mumbi gambye apartment zonna eziri ekyanja apartment zonna eziri ekyanja ziri full finished ezisinga tebakola zino zakusulamu simanyi mwezi baana beegatta kati mutuntu wetwogerera wano emiranga giri mukka Allah zegambye kiri awo kwetololawo US Mall ate bwa apartment balina engeri gye babuzimba buli luxury nnyo Godivivi yalaba bamuliira bwerere bambi nadduka muwala wange yadduka ali Nigeria so nze omu ku celebrity akyasinza ogaba transport ne sente ku baana abawala oyagala mmeka mwana wange alina akasawo muleete sente ngabire omwana tu omukyala awooma anyuma okuwa ku sente owooma nze nkutunula butunulizi bwe nti nendaba engalo zo nemmanya nze ndikojja kati kola bwoti olabirawa omuluwiza naye bambi abakazi abali myaka 3 28 ana mukolenga gundi zali ajje eno nagira nabezawo abaana battu zali ye muntu ayina keya mbakazi bonna abatuwasiza nze nakava mu ddia nakava mu ddia so zali ye muntu ayina keya yategeera ekitonde kye bayita ki so samike okuva wewasazeewo n'osala n'ova mu music w'abano ba Nina Rose bano ba Massa Mukisa bano ni bana abaana njagala tukole church nga si ya kimu kya 10 okkiriza bintu byeno biralamu nze kukola church nina kusooka kisaba mukama watikiriza nze nsobola okuba abuulira njogeremu saba mukama tugobe emyoyo emizikize tugobe emyoyo gy'obwavu tugobe emyoyo gy'abamalaaya abatuba transport mukama twala ku nnyanja enkalu bano abatuloga nga tufunyemu kasente kengato twala abantu abo abatasaasira nali omwana w'abandi ku bwerere twala abantu abo n'amala omulya naye kubira essimu mbuli afiiriddwa abasajja omusajja ayinza okuliira omwana wo era mukolerera abaana bammwe abawala nze byenjogera nze mbikola naye mulimu wookola ekintu ngamba waliwo wekyansukkako nga nataddemu transport basooka ne bamuteeka ku 8 ne mugamba nga mukyali wala owa boda ababoda bayizawo mumanyi oseera abawala abalungi ngolooza jajja kyentomole ajja wa mugaza ababoda mulekerawo ogwo omuze then nekiralo ababoda balina n'omuze bw'atuuzako omukazi ow'ebbeere eddene afuba nnyo okukuba mu ampu ebbeere limukooneko wano mabega so mulekeraawo bwe muba bakazi mubaagala muyogera naye bulungi waliwo eyamuleeta nemala obbasasula bulungi ate n'amuvuga n'amuzaayo kitegeeza mu baboda mulimu abatuliira abakazi kitegeera ate ekitali kirungi kwanze mu bulamu Katonda yatonda omusajja nga bwa bulaza bwe yeekyanga
abanga atategeererako ddala. Matugala tugenda soko ongireko no Shamike omanye simu za Lucky Jalezo. Shami wanje wamma gwene katsi echango byafiye olyomu kusongezo fiye okuyekatsi okwawukana ebiseera ebyo wabeera ate muwali olala nze tonneesekesezaako kyekyo. mulire ebibozi byomuzzeemu nga togambwako Shami ng'ogamba fiye. Naawe wali otuula ku muti oba? atula ku muti mundeke. Oyagala bakuteeke ku muto. Oyagala beera ku muto. Ebiboozi ebyo kale nga womanyi nti abantu kasabala nga mukola mwenna omusajja n'omukazi because bagenda njikira ebiseera amagye gafiye gandi bubi bana gansabula ku Facebook waawo. Ate ebiseera bya Facebook nyete abana ba Facebook nga balala mu tebamanyi ba TikTok. Bali abana bali bavuma ne bakute Leo chimanyi nga TikTok yasikira ya Facebook. Biseera bya Facebook yaliko. Kakati Shami. Kati sisinga gamba nti kati njagala kusisinkana. Kyekyo kujjira mu bwongo kubafa abasajja. Yesu oyinza okugamba talina kye yakolawo. Naye ife abasajja tukemebwa. Ne bw'oba okola n'omuntu. Ne bw'oba nga ye manejaawo. Okemebwa. Ogamba nti leero kankimugambe. Takingambangako munnange. Naye nga gw'olaba Shami asobola bitugamba. Solo biba naye nga mugezi. Takingambangako bayida kati yayamba respect. Era ndowooza kimanyi ekiseera nti mulwadde. Ate nga labamba ekyana ky'ombaani. Shami olinayo ku baana? Sirina. Ngenda kuzaala abadde akyali nga guggwako. Ngenda zaala abalongo. Nga guggwako ne kati guweddeko Shami. Ngenda kufuna olutu lw'abalongo. Bazaala omwaka okujja. Shami, mami ne daddy bakyaliwo? Bali. Shami omwaka guno oba ogujja mu myaka 3 kale maaso weerabawa kuba kati oleese muliro. Gospel music. Neerabanga ono muyimbi sina kimumulaba. Sinaki. Nina kubeera omukuba gospel artist nga si Uganda wokka. Wali. Oteekamu n'akazungu. Yes. Yeah, that is very nice. That is very nice, by the way. Yeah, that's very nice. I picked it. Yeah. So now, osabira mu church ki? Oluzungu tuberezeemu. Bajita I Am Family Church. It's in Lunguja. Yeah, we are neighbors with Juliana Kanyomo's. Juliana Kanyomo's. Yeah, my pastor is Pastor Daniel. Daniel. Yes. I know that person. Yes, you know him? Yeah, I know him. But that at the time when I go the other side of Pastor Bugembe. I can understand what you're trying to tell me. That pastor, I know him. At the Somesa, he used to preach. He used to preach very well. You understand? So I need someone like that person. Yeah, in life you need so many people, but you don't need many. To change your life, you don't need many people. You need at least 2 people. 2 important people. With your Allah subhanahu wa ta'ala. So leave people to be, yes. By the way, when you talk English, I think that you're going to go in love. Which deen do you go to? I'm a Muslim, a real Muslim. Yeah, your Muslim name is Madubawa. Matubara. Muslim name is Madubawa. Madzo. Osobolodde salako abakyala ennaku zino balisalako Madzo. Number 1 superstar. Kampala, Uganda. Ate nga nze Mutembe asinga mu Kampala n'emirirwano Uganda yonna. Ntunda Lucky Jale mufuna mpola yagenda okugabana mu kibiina wano oba tosala. Tosobola kusala. Yeah. So nentumirako Papa's Sport CEO Papa Misachi webale kwaniriza buli muntu. Era asaba Allah akukuume. Akuwa obuwangazi ate otufumbire n'akamere kano nze ettooke lya papa sirisangangako mu woteeri nze ndya mu woteeri ez'enjawulo
nagenda awo bayitawo waliwo awo mu kibuga waliwo restaurant babagiyita batya naye ng'ettooke balikoonyekoonye na miggo si kirungi waliwo ettooke lino erya papa lyolya n'olira nga liri soft naye Shami yabikozesa ekyo Shami yangambye kati bakugamba Sami mujje mu bali ba 212 si oli owa 212 Sami ke ye muyimbi kati agenda okutuyimbira gospel music nga yavudde muziri embeera ezokunama nga lwaki tebabeera na ssente babeera nazo naye tebata kwona waawo tebabalimba nga mune kati babeera eno ne babalimba babeera eno mukwano bayimbi bameka bayina ekidduka nga kyabwe nga tekiri ku looni soko ngambeyo babiri nga bayinza okuba bayina ne hiti nedda abadde n'emmotoka endala abadde ne kawundo eno yagiguze ng'agyagala before yabadde ne kawundo nakitegeera kati eno yagiguze akola ki mbulira ku bawala ku myaka 28 Sami gy'ayina ng'abadde gy'alina endaga muntu yenze embeera nayo ku myaka 28 Sami ke gy'alina yagambye yasooka eri mu basumbuyi omanya abayimbi nabo batagula abaana baffe ate ku bwereere kati so n'ayita muwogo omuliro najja eno ayina emmotoka yazimba ennaku zino yakyuse tapangisa kuno I know her. You know her? Yeah. How? I cannot speak all. I have details, so many details. Wow. So you don't need to speak louder. Yeah. Mabala kweyamba kati waliwo eyampositinga awo nangamba nkwagala enansana ojje mu bbaala yalina mugamba astagfirullah ani gwotwala mu bbaala mbu mitwala 5 nze nagamba omuntu okunteeka ku boodi ye ntwala awantu nga tewamenya busiraamu gonaba mu bivulu era nakuba ekya gravity nenkuba ekyaliyeni because nali nkola one love naye abalala bampita neŋŋamba Eddie Kenzo juzi aŋŋambe jangu ng'olwokubiri opafomi neŋŋamba nedda kiba kimenya omwenge guli wano gwa performing enkya bakulaba mu muzikiti kibi kibi so pimpu ye buloka w'abawala n'abalenzi ogwo mulimo gwange nvudde nagwo wala nava nagwe Canada nentuka e Dubai nengukuguka nenkomawo wano nze gwotudde naye wano si wa bulijjo gweyinza okundaba n'ebigatto mbulago n'olowooza wa buladi nze ndi mulala abantu abamu bakulaba eno balowooza oli munnaabwe nze ndi bulandi bulandi gy'oli ati bulandi eyimiridde era kati n'ogeza n'ogamba nti madu nkuwambye amagye gava wali gwegezesa bugezesa owambe zinagamba kamiliyoni nemugamba oyagala kuntwalamu eyo Sky Diva eye Dubai gye yalimu naye nemmala ne amawugwe omanyi kamiliyoni yangamba madubala nvuddeyo nawe njagala okalinye akantu ako oba okamanyi ke yalinya n'ayambuka mu bbanga bakayita Sky what Sky Dive yakalinya n'ayambuka mu bbanga nakka ne bamukwata ebifaananyi ebyo kati nangamba madubala nawe njagala ogendeyo ate mweye soti nyenze nga ngenda mwaka akantu mpozi mba njagala bwana ng'oyinza okuwunga nze sobola gendeyo mu bbanga olaba nali mu nnyonyi ninangira eggwanga lyonna nga ngenda nalanga lwakuba bwe bagenda mu nnyonyi bagenda ne mutoyi ne beekwata ebifaananyi ne bananga obudongo buli e Uganda wano can you imagine toilet omuzungu akulaba waliwo yamugamba boss what are you doing there ngali nesimu ali ati ali serious lucky zale life era
tuve wano Madubala nga tulaga wa tukyaliwo budde buweddeyo tukyanyumya so nga tulaga nga tetulina waffe leeta omwana w'abandi ku papa sport mugulire ekyokunywa mugulire ekyokulya waliwo abaleeta abaana b'abandi ku deeti n'atandika okukomba ecupa ya soda emu bwe batosobola kwafoodinga mukazi muleke ojja kulabisa omwana w'abandi sawa nze mbagamba ebituufu ne bankyawa bukyayi muve wano era nga nawe ogenza oyagala obulamu bwa Lakizale nekola nnyo ate badde eri Mukama tosobola kubeera Madubala kubanza obulamu bwange bwa Lakizale nva wano ngenda wali ku mmere papa yanteeka ku dayati ali ku Celebutraka tovaawo tukomawo ne interview endala tumanye ekituufu politics ayingire mu music industry oba tumuveeko ebisiyaga tubijje mu kyaki biddeyo gye byava oba tovaako beerako basigaleyo oyagala embeera embi beerayo nze Gift Chloe ku Celebrity Tracker Extra buli lunaku bwetutyo bwe tubeera n'abantu ab'enjawulo mu Madubala bwatyo ebigambo bibeera biyitirivu nnyo naye Shamike gwe ngenda okuleka gwe sigenda kuwa mu kisogo Shamike gwe njagala ayogereko ebigambo ebitonotono engeri ye gyali omwimbi alina kyagamba eggwanga oyina kale soko bagambe ebyengatto maybe kaakati abaagala engatto ezange za Lakizale za bbeeyi deni n'abantu abatupositinga ewantu n'opositinga omuntu toyogerangako naye n'oteeka ekifaananyi ku billboard oti nti n'oyo waali nja kutuga omuntu Brad Nyalumba ebbaala Shamike abaali ba Celebrity Track mbagala nnyo amanya n'eddoboozi Shamike gospel artist omubwati mwenna mbayita eri Mukama munsupportinge mujje tusinziba naye Mukama tukoledde eddungi bingi nga tuvudde mu bwataate ate n'essaawa zino tuliwo olwaki lwa Mukama kuba bangi bajjemu ka switch abali gwanika naye oba oli wano nti okyassa right now banaye mwebaze mwagale obuyimba bwange gye buli Njola EP YouTube Instagram all streaming platforms kwe buli then nina website www.shamike.com mujikebereko buli kimu mujja kuba mukisanga okwo I love you so much. We love you too, Shamike. Ate ku lugendo lwa music wo omupya lwe watandise wa gospel birungi byerere. Nze Gift Chloe until we see each other again. Oluzungu kanso jamu. Ayona ono bacha mujamu kinawo. Ompe weta.